Joel Ssenyonyi bwe wandibadde ng'omuntu ategeera ne babaka banno bino bye mwandikoze ku lw'amalala amangi ekya leader of opposition bagenda kukijja mu ngalo zammwe kubanga si mwe abasinze obwongo ekisooka mukozesa obusiru bungi ne ku nsonga ezitalina makulu. Oyinza otya okuboyikootinga ogenda okuteeseza abantu eggulu nga wagenda ku mupiira gwa Uganda ne Rwanda era gavumenti yennyini gy'ogamba nti ediibuuda ssente z'omwoyo mwosolo nekwata miliyoni 3.5 buli mubaka ne muggwera eyo buwumbi n'obuwumbi ne busaasaana obw'abana Uganda. Joel ne babaka banna abanuupu nga temwaboyikootinga genda Rwanda na Sudan kuzannya mupiira. Gavumenti ya Uganda teyayonoonerawo ssente mwogenda okuzannyamu omupiira awo. Kati olwaleero era bannange obutakozesa ngalabi kulowooza babateeredde miliyoni 5 ku akawunti zammwe. Singa mubadde nga abantu abatoola mwandigambye nti ssente zino katuzigulemu obutanda tubusindike mu malwaliro g'egindi oba tuguliremu abakyala paadi na bino byonna tudduukirire abantu abanaku ffe tuteeka amafuta mu motoka zaffe tugende tuteeteseza abantu eggulu. Kubanga parliament mugamba nti ekulemberwa mubbi Anita Amongo naye ate temulizayininganga. Bwe muba mugamba nti parliament kifulukwa teina mugaso mukolayo ki? Mubeere bazira ba Uganda mugambe nti parliament tugiboyikooti nze era tuffe tetudda mu parliament tulizayininze ebifo byaffe balirangirire vakanti. Naye ate mwabagamba nti parliament teina mugaso nkambi y'ababbi mutukubiriza n'okubalonda 2026 engalabi zammwe Joel Ssenyonyi. Kati abasajja baatudde ne babala omuzannyo bwe bagenda obatwalako ekyalo. Nze bwe neeraba ntegeera okusinga Joel Ssenyonyi kuba sisobola kuboyikootinga kuteeseza abantu ggulu nga nsobola okugenda e Rwanda ne Sudan nzannyo omupiira ku expenses z'abana Uganda. Tuddeyo tubuuza accountability ku ssente parliament ze yakozesa Joel Ssenyonyi ne babaka banna abanuupu ze mwagendamu e Rwanda okuzannya omupiira zaali mmeka? Zo nga tewazizza miliyoni 3.5 buli mubaka naye ng'ate ne event yali ya ssente mpitirivu miliyoni 5 ge baabawadde abamu mwagezibise dda mwagalidde dda ne bakyala bammwe. Singa mwazikutte kuba zo ssente za wa musolo parliament esobola okutuula wonna. Parliament bw'egamba nti egenda kutuula ggulu lubeerera toligenda kuteesa. Mulekerawo okunoonyeza amawulire buli wamu. Kino kye kikkubye Ssenyonyi, kino kye kikkubye era ekifo bakitwala. Abantu bakowa katemba kankubulire. Bakowa katemba dati kidishi politics. Oyo kidishi politics wammwe mwayingira politics wala kizale. Mwayingira ebintu bye mutasobola. Buli kimu mukinoonyezaamu amawulire. Toyinza parliament ebayise muteese nga bwe muteesa. Gwatalangirirangako nti nvudde mu parliament oboyikootinga otyo gende eggulu mbu expenses z'amaanyi. Beera Katonda wa Uganda okwate ssente zituzeemu ffe abawejjere tuzikolemu ebirala okwate kuziza ogenda otukiikirira otulage spiriti. E Rwanda nga bw'onyumirwa omupiira nga tewakozesa kuziza wakozesa za gavumenti n'olaba engalabi y'akasajja ako naye kenaddamu okukulaba ennakawa ab'ennakawa ne mutuleetera engalabi y'akasajja ako tugenda kwegugunga mulabe ku kyaliwo ku apesaidi nyenga tuwala na bantu aba b'ennakawa oba ne mutuleetera omulambo gwa Nambooze Mukono temumanye mujja mutukoze olukazi lusibye enkulaakulana y'emukono mukono oyo neekaddiwa bukaddi mukono ewunya okufa dwa mulambo gwa Nambooze ne tuddamu okugula b'emukono bannange tujja okutta omulambo gwe Nambooze nze mbabuulira tetugenda kulabanga enkulaakulana y'emukono edibagibwa. Abaana baffe balitubuuza nti kitaffe mwakolawo ki ng'olukazi lusitamye ku nkulaakulana y'emukono. Tuli baddamu nti twalutwala emisinde. Wamma abasitaffe ba Uganda Limited baagala kubategeeza nga bayita munze ambasada waabwe ndi beetaaga abawala n'abalenzi genda kukola mu ggwanga lya Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia ne Dubai. Bayina emirimu ng'egy'abakiriina ba waitress ne ba waiter ba security guard ne ba erepazi. Mwetaagibwa kirina miliyoni 1.5 waiter waitress miliyoni 2 ba erepa miliyoni 3 banoonyeeko ssente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Ku noti 7 noti 67 26 84 ojja kuba obafuna butereevu oba noti 7 17 45 27. Eyo Staff Favor Uganda kampani yakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru nga taka senteko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twesange yo ambasada waabwe Calvin Kayanja nza kusindise. Thank you so much, I'm humbled. Thank you so much.
Walikatolina kwa ngova usoka mawakina iti unaniwai hashtag wanyika wali hashtag hashtag enaku z'omwezi nga 4 omwezi gwa Oktoba tugenda kwagira Shiba wano wanyini ate Novemba
Novemba enaku z'omwezi 8 mpasa myaka 10 n'amakumi